nga omukyalo nasitudde media namba nagamba nti Adija olina okubeerawo ku pate yange naye kyeneebuze no birthday a celebrating a break up kiki sente ngalaze nnyingi nnyo sente ndaze nnyingi kubanga nze so breaking up nkola ndi munoonyi boyfriend jali you know come on amanyi okufumba tanoonya na mulimu ateeka bute CV ku gundi ku internet ng'afuluma nga bamukubira nti jangu so wali abaana bana bataasoma nga n'ebintu binene ebya chef simanya food management byoyogeddeko nga tebabimanyi kwe kufumba kati omanye waffe e Buganda tebatukkiriza baana balenze mugenda mu fumbiro but ebintu bikyuse realistically abasajja bamanyi okufumba okusinga abakazi era mu bifo ebiri busy as you, even the place we are in right now you are seeing many at the 7 yatutamye eggwanga lyaffe temusalawo ne mujja eno netwekekamu nemwekwekamu so kati olwokuddayo kwaddi kubanga walungi tewawa wammwe tujja kuddayo batono bibi gyali naye yonna gyali mutumidde tali Dubai wali musabira mikisa kikwasaganya otya nkikwasaganya abayaye tebakwabula tebasobola abayaye b'omu Dubai beesiba ku bantu wano kiva ku mutima gwa muntu oba omanyi kyoyagala. So how is Dubai? It's perfect. How but did you survive the corona period? Yeah. Did you pass? I've been trying to keep myself safe. After the lockdown? Yeah, I came after lockdown. Okay, so this girl is your friend, eh? Yeah.
nga wesizira okuweereza manya n'eddoboozi yeze Hadija Kigozo kutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Gwe kiri wano eno kimanya ate nga olwaleero ndina omwana omuwala ono kiki kino eno pate break up pate kiki sente nga nnyingi nnyo. Party baby, yeah. Okay, banaye kwenda ndabira ku YouTube bw'oba ndaba omulundi gw'ogusooka amanya gange nze Hadija Kigozo kutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. So oba oli eyo beera ng'onyiga akagambako ka subscribe kokka okubeera ng'ojoyiningirawo show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoyininga show. Nina omugenyi wano eno naye byansuseeko dda. Tuli wa mpozi eno hotel bagiyita batya? Eno bagiyita Beach Walk Hotel in Jumeirah 3. Yeah. Yeah. We are having fun. We enjoy it. It's my birthday and you know, it's massive. It's massive. It's amazing. Omukyala ono wa luzungu nnyo ate nga yeetaddemu ssente saagala nzikunnyonnyole. Bagambe ne sente kibakkaatirize bakitegeere. Mukyala ssente zino zivaawo? Nkola ndi mukyala mukozi baby. I'm a barrister nkolera Jumeirah. Yeah. Oyina ku ssente ddala kituufu ssente oyina ate bw'oba nazo zeteekamu tolinda bakuteekemu. Bala yonoonyirira. Okisanga Dubai bananga tiriko HK Media amanya n'eddoboozi yeze Hadija Kigozo kutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Okay, kati amanya n'eddoboozi gwa? Amanya n'eddoboozi nze Judith Nabukenya from Uganda. And you know, yeah. Oyogera bulungi nnyo. Excitement ya party kiki? I'm so happy because I waited for this day like I can't explain it, but really I loved this day and I was like, yeah, what can may? Welcome me. Yeah, I'm gonna. You understand? Okay, so how old are you? I cannot say that, baby, because I am still a baby. I'm making 18 today. So you see the glow. Okay, bananga tuli Dubai wesizira okuweereza bano bonna abaana abawala obasanga wano Dubai nga muli bangi nnyo. Banange Bwe tulaba abawala mu gurupu Dubai wano kimanyi kye tuba tulowooza. tukitegeera naye ffe tuli bayo abakozi abanoonyi tukola tupatikana Ate nokera wetuwulira ekigambo kino Jumeirah tuba tumanyi bano abakolera Jumeirah bazungu bano. ffe tukolera eno tugenda mu restaurants tukola mirimu egy'enjawulo abamu bali mu cleaning abalala ba waiter abalala ba barista. Olyani? I'm a barista, yeah. Ababarista mubeera ne ssente mpa ku ssente. Olowooza bebe nja kukuwa. Okay, kati gwe wajja ddi wano? Nze najja to 18. 2018. Yeah. Banga ddene leeta ssente. 3 years. It's not that, but I had to celebrate today because you know, yeah, I had to do that. It was worth it. Kyeneebuuza nti nno eno yonna celebration omwana omuwala yonna ogiteeka mu pate kiki okola nnyo olina kye weekulisa kiki bebe? Like nkoze nnyo since 2018 and Dubai si nnyangu nga bw'okitegeera mu kasana mu nkuba mu mpewo like nengamba why not my friends come and celebrate with me, come let me spend on you guys, you know. Bino byonna ebisanga wano eno Dubai nange Hadija Kigozo kutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Okay, kati njagala obulira omuwala omutaali eyo abaana tukola ssente wano buli mwana akola ssente nga yagala agula poloti e Kampala okitegeera. So kati njagala obulira omwana ali eyo engeri y'okubeera nga teyeenyigiriza olw'okuba asevinga naye n'atuukako ku kintu nga kino. Yeah, talina kupapa because talina kupapa actually. Naawe kikutwalidde? Yeah, kintwalidde ebbanga nga nkirowoozako naye nga njagala something big, something sweet. Hadija Kigozo media number. Naleta media number sinakyo kyo ne ntambula mu Dubai ne kalimozine ne ngamba baby kange nenyumire baby bannange mbasanyuseeko. Actually I am a barista but I'm doing other small businesses out there. God business ki? By the Muno mu Dubai mwennyini? Business etya? Yeah, I have a grocery and I have bed spaces. Groceries neno zi supermarket biki bino? Yeah, groceries, the normal groceries, the small ones. The small one. Yeah, and Mutunda biki? Mutunda biscuit, chocolate. milk, you know, such things. And you know, when you go work, you work 8 hours or 7 and I have 2 offs. So I have time to do other things and I have some bed spaces. So you correct and we came to correct, yeah. You feel me, baby? I feel you, baby. Yeah, you correct and Omuzinia wate
ng'omukyalo ono asitudde media namba nagamba nti Adija olina okubeerawo ku pate yange naye kyeneebuze no birthday a celebrating a break up kiki sente ngalaze nnyingi nnyo sente ndaze nnyingi kubanga nze so breaking her up nkola ndi munoonyi I work boyfriend Charlie you know so, come on maybe because I'm so pretty you see I cannot be a single I have someone but it's so sweet to you know I have to keep him behind because he needs privacy abawala bayinza omubba sinekyo tebamubba but ali so precious to you nga bawala bali mulavu we babeera omulaba ayogera yeemoola oba kitegeera I really want to thank him and thank kikoledde kineno no he has been there for me ate ne waba kikoze tekilimustan naye kwegamba kyewunyisa omwana omuwala ng'okola esente ye ey'okukyalo sente teyeeteekekamu bebi nze njeteekamu actually nakyeyigiriza nti bwe sigyeteekamu nandaba tasobola ginteekamu naye bwe njeteekamu nendabika bwensi nandabika kyanjawulo ku mukolo bwe guti nange guno omukolo gubadde gusaana abawala abamu bayiga okweteekamu ku ssente nosaba transport nosaba emmere nosaba ez'okwebaka nosaba buli kimu nze mbyekolera bebi akola binene ate okitegeera bwoba ofunyayo ka bebi zengani ekikabidi amanya naddoboozi ya Adija kikoze kutuusaako obulamu bw'omuti wali ku kyeyo ate nga olwaleero ndine Jude ndine Jude waneeno ate nga akoze omukolo omunene nnyo so se nesikikiriza nti oba gano mazaalibwa nga ndowooza oba kiki kino tutudde mu limozini batubuuza abeera kitya kati ku wedding oh my god I can't think about what I would do that day bano bonna abantu bate nga obasanga neno Dubai ngenda kubeera nkutwalamu ku mukolo gw'omwana omuwala ono ate tulaba abantu ab'enjawulo abali wano ku mukolo Abanayuganda bangi nnyo asitudde abawanvu n'abampi ekimere. They're all my friends. I'm so blessed that I have friends around me. Wow. They love me. They can leave anything to kati ba friends baneno ba contributing bati abona gwo bataddemu oba nabo basonda. Nga bamanyere mikwano era gye giba gitaddemu kubanga oba tebataddemu mu ngeri endala bataddemu omukwano bataddemu their time. You know, you cannot have such a party without friends. Okay. They must be there to celebrate. So kati nga tetunaba kutwalako bantu mu party ekintu kino kimazimu omulimu guno gumazeko bbanga ki wawajja wafunirawo najja nanonyayo omwezi gumu then nenfuna after my 1 month netandika okola nenfuna visa nekola notandika okola guno gwennyini omulimu era gwatandikirako era gwoli as a waitress actually but they trained me to be a barrister and then I'm a barrister. Nice. Yeah. Okay. So kati nga tetunava wano njagala oweeyo omuwala omutakalowoozo abaana abawala naddala abali e Uganda abeegomba okujja wano kati abaana abawala beegomba nnyo ebintu nga bino by'oli kwambala obuntu bunene naye bebi ng'okunama nnyo olwankunamye hane sikunamye naawe laba kantu kawanvu anti baby omubiri ng'oguyisa bweru Kasa, it's a party. I don't need a buyer. I don't need a gomas. It's my birthday party actually. Okay, so kosulireyo omwana omuwala akagambo kati tunaba Nze okubagamba bino byonna tubikola out there on a party, out there after your duty, but you should get a job. Wow. Work and get something, like fix something. Wow. Okay, get something. After grabbing something, look good. Wow. Take a good care of yourself because if you're a girl, you must take a good care of yourself. Tell them, baby. Tell them. To be looking like, you know, Like that. yeah, look like that. People will respect you first of all, and when you look for a job, you will get it because you're looking good. And you know, when you're strong and hardworking, actually, hardworking pays. It has paid me. I'm doing 3 different jobs. Like I have groceries, I have bed spaces, and I have a job. Like I have a barista job. So you should be hardworking. Yeah, if it's time to go for the party, go for the party. If it's time to work, Go to work. baby, work because work pays. Wow, It pays your bills. Yeah.
Wow, that is very nice. Abaana nga bano batwewuunyisa ffe bwe tulaba abaana nga bano. Abaana bano ab'effujjo bambayite bafujjo. Omwana wuno asammudde. Abaana bano batwewuunyisa tube tumanyi oba tebakola. Naye ate oluvannyuma ne badisappointinga. Juzi awo nina omwana era naye era gwe naleeta era ng'alinga ono naye ng'akola ssente ze. So abakyala bali eyo, I hope you pick a leaf. Ensonga tebeera HK Media amanya n'eddoboozi Hadija Kigozi kutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Gwe wenna tulabira ku YouTube awo. Just nyiga akagambo ako ka subscribe button okubeera ng'ojoyiningirawo show. Ate obeera oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoyiningirawo. Kikoze otya okubeera nti nowe kumira mu kalayo oli nakyo oli ku nakyo? I just love being me. Being you. Kubanga mbane nkusuubira okubeera nga wetaddeko kala. No, I just love being me. I love this color, and many people out there they love this color. Yeah. You cannot get this color. You can get all of the colors. Naye ng'oli wa luzungu nnyo. No, kale osobola okubeera bwoti paka naye omuntu yenna tasobola kufuna kala eno naye enjeru bazifuna emyufu ne bazifuna buli kala bagifuna naye eno baby ali ku muzuli. Okay, tuli ku HK Media tegaze Hadija Kigozi kutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo ekyere wano mukyala kulya nakunwa. Otaddemu nnyo ssente baby. Baby saddemu nnyo. Ani ataddemu baby yataddemu. Oh no, kabadde katonotono akasanyu era nga bw'okitegeera. Sizino okuweereza amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Sanso kulaba. Nange bwente nnyabo. Ng'oli excited oli Muganda? Muganda batuyigiriza nti olina okusanyukira abagenyi era nange ndi wasanga Madamu Kigozi. Okay. Webale kunyirira. Otukwasaganya ote nange kankubuuze nga wobuuza abalala. Ono gwekuddeko bana ate ye ng'odde ku muntu kikwasaganyanga mpola mpola sense okulaba. Nange bwente nnyabo. Amanya n'eddoboozi. Kusubuga Daudi. Oli wa Mmamba. Oli wa Mmamba mwennyini. Muzzukulu wa Gabunga. Awo wennyini. Omaze mbanga kimu? Muno 2 years. 22. 2 years. Okay, so kati okola mulimu ki? Ndi gundi ndi cashier restaurant era nga obimanyi mostly for punching orders. Yo gira serving abawalabu bali ebbaga zaabwe onawo surviving nga obimanyi. Okay, kati bakashia mwe mubeera ne ssente babawa tip mpa ku ssente. Abawalabu bakodde ennaku zino nange mbatya. Ab'embeera ya corona. Owange nabo bagikaaba kati bajja ne discount card nabatya bwe basinga okutambula nazo simanya saati biki ndi mulema nga nayo brother we ye mulema ate nga balinawo wakanira polampola otwala ku speed.
oba kwantwala speed otwala sipidi bano tuliko ekikomedi amanya n'eddoboozi ezaadi ekikoze okutusaako obulamu bw'omuntu wali kute tuli ku pati naye abannayuganda bali wano bayitirivu nnyo munamwe nga musanyukiddeko nnyo oyo landlady waffe akikwasaganya mukyala muyitirivu nnyo era nabukenya happy birthday soko tubbireko wamma kati gw'oli mulenzi alina emyaka emeka emikaka gy'omukazi woojogera bayinza okukukyawa obulamu bwo bwonna naye alabika yawezezze 2 ayinza okuba yawezefaanana kyonna kiri jusi kukyeupdateyategamanya n'eddoboozi eze Hadija Kigozo Big Tusako so kati omulimu guli guta tubulire ku mulimu emirimu tubeera tulina okukyusa ndi buli myaka 2 kati era ndi mu kuyiga kati so as you know contracts so toyagala ku renewinga that would be the point because the man anti obitegeera company tezikyalina sente kati alumu okuwongeza kati they rather let you go so you can get something new maybe so kati weteeseteese otya era kati neteekateeka yokka wekigana nga tudde ekyaddondo nga tuyiya butaate era nga tukomawo kitegeera maama munaabeera nga mukuyiya nga bwe mukomawo anti kati mwatuleka nammwe muli eno era tugendayokko katono ne tukomawo kati tuyinza okubeera eri ewali abasiiwuse tuleme okujja okulaba kwanyirira bannange bino byonna biri ku HK Media wano soko mbulire omwana ali eye Kampala ayagala okujja wano Dubai omwamagezi ki abeere ne sikiru bino bye tusomamu simanya ogundi muzirikazi koyisaani biki ebyo ebyo temuli sayansi funa skill zezitya kati katugeze omwana n'asoma food management oba hotel management oba n'agiga obwa chef wano obeera ojja kufuna sente oyutandikira mu bukadde 5 plus chef kubanga kati nga nze akola mu restaurant so I have reached first hand I'm seeing it mwana amanyi okufumba tanoonya na mulimu ateeka bute CV ku gundi ku internet nga wafuluma nga bamukubira nti jangu so wali abaana bana bataasoma nga n'ebintu binene ebya chef simanya food management byoyogeddeko nga tebabimanyi kwe kufumba kati omanye waffe e Buganda tebatukkiriza baana balenze mugenda mu fumbiro but ebintu bikyuse realistically abasajja bamanyi okufumba okusinga abakazi era mu bifo ebiri busy as you, even the place we are in right now you are seeing many are the one doing those jobs abakyala babaagala nnyo mu bintu biri soft naye really okufumba kati nga muzina ensi ezikuzeemuko okufumba is most important era tojja wano n'otandika kulowooza office jobs they are not there because they already have nansingi simanya teacher they already have the population to do that they want the population which can do the jobs they can do you get beetaaga omuntu asobola okubafumbira beetaaga omuntu asobola okubasavinga tebagala kusavinga mulala kubanga naye alina sente I can afford what you can afford mvuga Mercedes omvuga Range Rover so nze nkusavinga no so with the poor we should be skilled tobola babana ojja nga oli barista nga okola coffee oba buchayi babunywa nnyo then nojja nobeera nga oli gundi katugeze chefu oli sava mummere kwegamba hands on jobs is important kati so nze omwana ne waba ali mu S4 kati nyinza omugamba dropping out agenda asome skill job ne wajja wano kati esaawa eno les for example najja nga ali carpenter nga manyi woodwork aike yajjamu omulimu gwa bukadde 5 bannanga ate nno nalina amagezi amalungi ennyo gwe wenda ali eyo oyagala okubeera ng'ojjane nakyo beere ng'onoonya ku baziyita batya ekikulira magala eddiba beera nga ate otwala amagezi gagano abantu ab'enjawulo balina amagezi mu biti byabwe so wena ndaba omulundi gwe gusooka manya n'eddoboozi nze Hadija Kigozo kutusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo tuli Dubai wano banaye wensizira okuweereza ate nga tuli ku birthday olwaleero ey'omwana muwala Judy eyasitudde media namba ejje ate ebeere ng'ekola ki etuuka mu kifo kinene ekiri wano sasa okulaba kale mama naye nsanyusa okuzanga kamanya n'eddoboozi gwani nze Babaali erinnya lino nga ndudde oddiwulira nakoma kuliwulirako n'omwana omu gwe nasomako naye mu ssomero abasajja b'amaanyi babeera b'amaanyi weddira ki nyonyi nyange erinnya lino limbuzaabuza simanyi oba lya basiraamu oba lya baki oba lya ddiini oba lyaki lyakika Babaali okay kati gomeze mbaga kiwano mwaka nga 11 naye era sente ziwe zipa kusinga ojja zisanga interview gegwe kati ekola mulimu ki
Fumba kawa. Afumba kawa nawe okola mu coffee. Mwena bali ku mukolo guno muli ba barista. Simanyi ni abasinga ndowooza. Mwerekeddeko munnammwe. Okay. So kati Dubai ekututeetya. Alhamdulillah si wabi. Yeah. Soko mbulireko ku mulimu guno gwa barista. Wasoma certificate oba company eyagikusomesa kiri kiti okufuna otya? Ulira abana bagamba nti ate osooka no training ate nosooka nobiyiga ate company teyagala balina experience ate simanya bitya? Ebiseera ebisinga kiva ku passion. Wakati nsijja kugamba nti nagenda mu ssomero oba nagenda wabula nti kufuna muno n'omugamba nkwata amuwe bityo. Ate nga nawe oba okyagala kuba nze kuva nga mwanyi wakaje ebintu ebityo. So kati Kampala wali okola mulimu ki? Ali musuubuzi ne musajja musuubuzi. Nanga ate nolekawo omulimu gw'okusuubula n'ojja eno. Museveni yatukyankalanya. Ate tokasala mwako Museveni yatukyankalanya. Okisakako ekikamidiya nange Hadija Kikozi n'abeemu okutuusako obulamu bw'omuntu y'ali ku kyeyo kubawo nnyawo. Museveni yatutamya eggwanga lyaffe. Ne musalawo ne mujja eno. Ne twekwekamu. Ne mwekwekamu. So kati olw'okuddayo kwaddi kubanga walungi tewaba wammwe. Tujja kuddayo ng'amayengo gasse naye. Osuubiramu enkyukakyuka yonna oba amayengo okubeera nga gakakana mu kaseera akatali kawala. Allah yasinga okumanya naye ffe tumuteeka mu ssaala zaffe amutugirewo atwale kye yaleeta. Banange ebyo si bigambo byange bigambo by'abantu. Okitegeera ate nga tuli ku HK Media Hadija Kikozi n'abeemu okutuusako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. Tuli Dubai wensinzira okukuweereza ate nga bano bonna bantu we tuli ku mpate endoozi omuziki oguwulira. Enduulu erayizza kugambye omwana omuwala akoze ekyamaanyi wano. Abakyala muyiga okweteekamuko ku ssente. Wano ngizeewo ekintu kimu ti omuntu yenna bw'okola ku ssente lya ku ssente. N'abatazirya bafa. N'abatazirya ate tebazirina. N'abatazirya tebaba nazo. Kati n'ogamba lwaki oba tozirya. So kati omwana wabasobola okweteekamu akasente. Bintu bya bulijjo. Ate ogenda kweyagalira mu ntaana. Bananga tuli ku HK Media just nyinga akagambako kokka aka red ka subscribe ate toyongereyo mu maaso. Birthday going on. Why I'm speaking some English because I have a Nigerian and a Ugandan here. So Nigerian versus Uganda. How are you guys? We're good. We're doing well. Yeah. Okay, how are you? I'm okay. How are you? Oli otyasibo. Je ndi mukwano. Mene ngogitwaliriza. Ayala kabadde kampisemu naye kati ndi fine. Okay, how are you? I'm fine. I'm good. Okay? Yeah. Where are you coming from? I'm from Nigeria. Which part of Nigeria? Yoruba, where? From North Central, Nasarawa State precisely. So which one is that? Nasarawa State. Nasarawa State. Yeah. Okay, so how long have you been here? I'm in Dubai for about 7 months now. 7 months? I thought 7 years. I got scared. I'm new. You're new? Yeah. Okay, so how is Dubai? It's perfect. How but did very, you survive the corona period? Yeah. Did you pass? I've been trying to keep myself safe. After the lockdown? Yeah, I came after lockdown. Okay, so this girl is your friend, eh? Yeah, she's my landlady. Yeah. Wow. But then I'm sitting on Nacha Bazakupata Chegera. This guy is from Kenya. What's your name?
Sulaiman. Sulaiman, you're a Muslim? Eh? Yeah, I'm a Muslim. Okay, so what is your job? Yeah, I'm a sandwich maker with hot dog. Yeah. Wow. Where? In which company? This is hot dog. This is? This is hot dog Dubai. What? This is hot dog Dubai. That is the company name. That is the company name? Yeah. I cannot get the name, but sandwich makers, you have money. Give me some money. Sure, I will give you some money. All right, guys, you're still watching the number one show, and of course with Hadija Chigozi, your number one girl. Kutusako Blambwa Muntu Wali Kucheyo. We look into the lives of the people in diaspora. Today at a birthday party, there are so many people, so many nationalities. Wano womanyira omuntu w'abantu okitegeera abaana bangi nnyo aba Nigeria, aba Kenya, kiki ekitali wano ate nga mwenna abali eyo bambi mba njagala ebintu bino mukole ki mubeere nga mubitegeera. Do you understand my language anyway? Not at all. Not at all. I wish I could. I wish I could. Okay, tell me something good, especially about the youth. Yeah. The youth back home who want to come and work in the diaspora. Tell them something good, something inspiring. It's just a little word of encouragement. When I came to Dubai, I passed through a lot of things. Like what? The standard of living here is kind of cost for me. Very high. Yeah. The first time I came, I wasn't being able to cope. But though, when Did you get a job immediately you came? Not at all. I stayed for good 3 months without job. 3 months. Yeah. You made a visa. You made a visa extension. Yeah. No, I haven't get visa extension. What Luckily, the last week of the 3rd month That is when you got a job. Wow, Good. you're very lucky. Yeah, so I would say that I'm lucky, but I passed through a lot. You passed through Yeah. like a lot of tension, a lot of stress, and all those things. Yeah, I don't sleep because I always think and I pray. I don't sleep. So now, what is your job like? It's perfect. My job is good. I can say Alhamdulillah, I'm doing well. Wow. Yeah. That is very nice. Okay, so I would like you to inspire the guys out there, the guys who see you on HK Media. They need to learn from you, like especially the youth, the people back home, the people who want to come and work in Dubai. Tell them something nice, something that inspires them. Okay, what I will say is that if you have a target, what you should do is try to walk through your determination in order to make what you want to achieve. Because I notice when I say I want to come to Dubai, I don't have a kobo, I don't have a naira with me. But the more I put it in mind that I'm coming, I start saving some money. So how did you survive? Like you had a family here, you had friends, what happened? When I was coming to Dubai, I don't know anybody here. You don't know anybody? I don't know anybody. So you just came just like that? Yeah. Who sent you the visa? Your friends? After I make my visa, my friend here was here before, but later moved to Kuwait. To Kuwait. So that lady, The one who connected that you? lady make my visa. So after the visa is ready, she sent it to me. I moved to Dubai without knowing anybody. Oh my God. Yeah. Wow, this is how it starts wherever you are, wherever you're watching us from. Of course, you're watching the number one show, and of course with the main girl, Hadija Chigozi, bringing to the lives of the people in diaspora. Today at a birthday party, it's a very big one, of course, with so many nationalities, so we shall be mixing a little bit of English. Manyi nti nabantu bange gye muli nammwe muli eyo mulaba naye ng'ate tukyagendera ddala maaso nnyo. So gwe wenna ompya ku channel no just nyiga akagambako ka subscribe koko kubeera ngo joininga show, ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ngo likinga page o followinga okubeera ngo joiningirawo.
musanyukidde nnyo munazaraavu Tusanyusa okulabako. oli otya mukwano Yo neegomba okulabako Adija. ambi mukwano that's very nice Yego. I'm her number 1 fan. very nice thank you so much banaye muli mutya Okimanyiza nsinga okwagala. bakwano mwebale nnyo okunjagala muna mweyampise wano olwaleero nangamba nti nzije mbeerewo mbere nga mwetadde mu sete nga munyirira Webale kusiima. Nze just ndi happy okulaba. I'm just speechless. bano banammeza amalala banammeza amalala oba okitegeera bano be bagundi bano bebe waffe Adija bannange. nange sasa okulaba wajja ddi wano Wano mu Dubai. Maze emyaka 3. gundi sente ziweze mpa ku ssente Tezinawera bulungi bwe zinawera nja kuzikuleetera. ogisanze otya Emmere enkuumuufu. Buli lumu ewooma. emmere y'omu Dubai oba Yonna yonna ewooma. mu Dubai osanzemu mmere yokka N'ebifo birungi n'abantu balungi n'emikwano gye tusanga mirungi. kati gwokolerawa Nze nkolera mu Makafe. mwena muli babarista Yeah, mwena abali ku guno omukolo muli babarista she's a barista. No, not a barista, but a barista trainer. So I train those ones who want to learn. business gikuba abantu mu maaso Njibakubye buli agala okuyiga nga ajja Dubai anoonye. okay so kati mulabika bulungi nnyo kagambo ki kuyinza okubulirako omuwala ali eyo abeere inspired ku bintu bino ebyendabika omanye abakyala tweragajjalira nnyo ku nsonga zino ez'okwerabirira naye buli muwala gwendaba kweno pate ampangudde The only thing I can tell that young girl omuwala yenna ali eyo nti ne bw'oba ofuna nti kagibeera 5 3 tolako 5 weerabirire. You have to look good. Kye kijja okukuleetera omusingi obutakaddiwa obutakula nnyo mu myaka gyo. That's what I can tell them. musooke mutubireko ekyama mwe nga bakwano b'omugole omugole alina emyaka emeka mumuli emu olukwe She's 18. bano beteeseza bannange ate nga kuwenna kirabira saidi eyo oliku HKB ne Hadija Kigozi nga nkutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo tuli Dubai wano banaye wensinzira obbaweereza ate ng'ondaba ndi n'abaana banyirira okufa obufi banaye muleke omwami ono mutuukeko sensi okulaba sebo nange bwenti amanya nedoboozi gwani bambita Difas nyabo wanje Difas muwulira wa ku Beat FM eyo teribanga erinnya lyange liri omu lyokka liri wamu wokka sirishi woba nkufuna semerako eno kazina bambita Difas bakuyita Difas enyabo okay so kati badifasi bano mweddira kirinnya lya kisiraamu lya kitya nakika erinnya eryo lya kizungu naye lyekika nze lule lule difasi manya gajjajjaawo lya muzeeyi nati mpulira nga manya g'amaanyi erinnya lya muzeeyi okay kati gwekola mulimu kiwala nze ndi mu restaurant waiter mwena abakola wano mukola mu byakulya ebyokulya nga biri mu ssente tipu mufuna tufunayo gyofunye bannange endulu eri waneno saagala gibanyonyole tuli Dubai ate nga wesinzira okuweereza gwenalaba sho yange jastinga akagambako ka subscribe kokka obeera nga ojoiningirawo kyati oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga olikinga page ofollowing okubeera nga ojoininga show enduulu ensobedde so kati gwe wajja ddi wano nakajja naye nga twali naye ng'ate sente era ziweze sokope ku sente sente ngenda kuwa kasombera zoyagala okay njagala obulireyo omwana omuvubuka ali e Kampala ayagala okujja ku kyeyo amagezi kigosobola omuwa abaana abali e Kampala kyenyinza okubagamba nti Uganda yaffe kati nga bweri ekyalina makulu okola sente zokola nolowooza nti ozina nebeera miliyoni 10 okola bizinensi emyaka 2 eba eweddewo naye ojja wano nokulaya kofunya akatini
kubanga shiwadira omulimu oba oguyina naye ate okukola si ssente okukola magezi. bintu bya mirundi ebiri okukola yes magezi neera okola fena tukolera kuwagala kufuna ssente right okola nosevinga ssente nobeerako n'ekyokola naye Kampala kati nga bweri yeetaga ssente nnyingi yeetaga abantu nga balina ssente nnyingi ate mpulirako enjogera egamba nti awalungi tewaba wamu. Of course tewali muntu asobola kufiira Dubai waliwo afiirayo ne bamuziikayo era tujja kuddayo tewali muntu talina biwandiiko ekituleeta Dubai nze mwendowooza yange fena twagala kukyusa bulamu kubeera mu mbeera nnungi naye embeera nno tosobola kubeera nayo ng'oli Kampala yes Kampala abazifuna gye bali sibazaalawa kuba waliwo buli omu alina omukisa gwe naye wano opportunities nnyingi nti ofuna kyofunye n'osevinga Kampala exactly time wetuuka neeyitawo then ne organize noddayo n'osetolinga because you organize yourself kuba noddayo n'otandika obaba obulamu okola family n'obeera newo. bananga tuliko ekikebiri yamanya n'eddoboozi eze Hadija Kigozi kutuusaako obulamu omuti waali ku kyeyo bonna abali ku Tebe n'ate bo Bannayuganda waliwo wano bebi asirise oba asirikidde kisaso kulaba nange nsanyusa amanya n'eddoboozi gwani Lilian ngoyina erinnya eddungi Lilian mubeera bakyala balungi webale kusiima njagala ombuulireko ku linnya lino erya Lilian olimanyiiko ki? Lilian originally Lilian means God's oath. Oli mukyala mulokole? Ndi mukyala mukatoliki era wonna bennyo sapule tembada mukolaku ye necklace yange. Omazeewo bbanga ki wano? 7 years now. Ono ndi nalegendi bannange leta ssente. Nze yabaleeta. Baleeta baneeno. Oyagaliza ebituufu? Ebituufu. Webale kusaba. Naye ng'oyagaliza abantu abatubadde eno teyagala kubuulirako munne magezi. Abantu abagala okujja eno bajje kulwakuba nti abantu abasinga abali e Uganda balowooza nnyo nti Dubai abawala basinga bajjayo okwetunda. Kati ffe tuliwo nga example. Kubawo nnyaawo. Tuliwo actinga nga example. Simbu muwala ajje Dubai azze kwetunda. Kale mu kusooka ebintu tebiba birungi especially first year mubeeramu ups and downs. Naawe bennyini bamaama batalina biwandiiko bambi baba tebayagala kuba na biwandiiko naye mma mwina basabira busabizi saala basobole okulaba nga bava mu kintu ekyo kye baba bali. Abamu companies zibaleeta ne zibasuula eno ne ba running out of ideas. Yes, companies zibaleeta ne zibasuula eno ne ba running out of ideas oba ne zibabonyaabonya abamu bakama waabwe bababonyaabonya nga only way kugenda kukudduka ku kkubo kwekufunira mulanga. So kati bw'osanga omwana yenna ng'alina gy'ali yeekubidde omulanga ng'oli munnayuganda tomu ignoringa omukwati waako ekisa n'ofuna ky'omuwa kubanga Dubai si nyangu ekyeyo kyonna si Dubai yokka n'ensi endala ezisinga Kyetagamuno kafulu interview. kyetagamuko obugumiikiriza Naddala kafulu interview obuulira abakyala abo. webale kusimba naye nga byonna byonna byetaaga bugumiikiriza naddala bawala nze ku saidi y'abawala gye ndiko tulina okuba abakozi tuleme kutunulira bamaama oba bataata baffe oba aba boyfriend tufune okulaba nga tulina kye twekoleddewo essaawa ejja tutuuka ng'ova ku kyeyo naye ovudde ku kyeyo kikyoyinawo kikyolagawo maama musanyufu taata musanyufu baganda bo basanyufu bw'ofuna ku opportunity nga olina kyosobodde teweerabira bantu bo bennyini bw'oba osobola n'oleetako b'oleese n'oba tobaleese kubanga si buli alinnyo ennyonyi nti akola ssente nti oba aliki ne Uganda basobola developingirayo 10,000 gisobola okukyusa obulamu bw'omuntu. That is very nice. Banange ono omwana muto naye ng'alina ebigambo ebirungi singa mbadde musajja mbadde muwasizaawo. Bebi gyali? Bibi gyali. Situmireko bebi. Abaana aboogera ku baaba bo wano ku online batono. Bibi gyali naye yonna gyali mutumidde tali Dubai waali musabira mikisa Kikwasaganya otya? nkikwasaganya Abayaye tebakwabula. tebasobola Abayaye b'omu Dubai beesiba ku bantu. wano kiva ku mutima gwa muntu oba omanyi kyoyagala. Tuleko ekikomedi abananga
ategeeza yadija kikoze kutusaako obulamu bw'omuntu wali ali ku kyeyo saatambudde na kameramani olunaku olwaleero ndi nzekka nga bwondaba so kati kyonna kyalaba mu vidiyo mukwano kirabireyo nga bwe kiri so bw'oba oli mpya ku channel ojja sinyiga akagambako ka subscribe bot okubeera ng'ojoiningirawo show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofolenga okubeera ng'ojoininga show Lilian ono ngenda muwa full interview namba kubanga amagezi gaalina gagenda kuyamba ensi zonna Kampala n'emirirwano. Poza ate oba oli mpya just nyiga akagamba kate tweyongereyo.